wano ndi mwana wa Katonda tonsobola ngambira abalogo bayono ndi mwana wa Katonda tonsobola kyamagero kyo kiri wano ekyamagero ngambira abalogo ba wano nti ndi mwana wa Katonda tonsobola. Abalogo bye tuyina okuba nga tubagamba batuloge beeyongere bakole buli kimu batusule eddalu batwavuwaze kubanga tetugenda kulaba Mukama Katonda nga tetusoose kuyita mu mbeera mbi. Nze nabagamba dda, there is no testimony without a test. Osooka kuyita mu test, osooka kuyita mu kasengejja, osooka kutestingibwa n'olyoka nate owa testimony kubanga eyo gyakujje gy'ogenda okuyimirira ku kituuti oweere obujulizi. Ate omuntu ayise mu mbeera bw'etyo n'amala n'avaayo tasobola kuva ku Katonda kuba n'ensi abagitya abagitiira ddala. So omwami ono yazze olunaku lwaleero okwegayira Mukama Katonda abalogo b'emukono mwalogesa kisa mwongeremu ku maanyi muloge n'abantu abalala muloge mukono yonna abantu bategere Katonda because nga temubasudde eddalu tebagenda kujja wa Mukama kuweera bujulizi. Era ono azze okutunyumiza ku mbeera gye yayitamu ne mu kaseera kano awo Mukama wamutuusizza. Era omuntu omwono naye asaba Mukama Katonda ayongere okukozesa abantu b'emukono bongere okuloga ng'era bwenkibagambye. Naye ate nze sigenda gamba ba mukono bokka, abantu mwenna mujje mutuloge bannange mutuloge naye mmwe obulamu bwa Katonda bunyuma gwe nobeerawo nga tolina kyotya nobeerawo nga tolina kyotya ng'omanyi omanyi weetoololeddwa amaki entiisa ya Mukama amanyi ga Mukama obukuumi kwegamba nga buli kimu kiri around you kwegamba nze simanyi nakumanya naye munzikirize mbawo obubaka buno obujulizi buno tweyongere mu maaso. Ebazibwe. Amina. Amanya nze Kakule Vincent okuva Ekona Wakiso. Basebo ne banyabo nebaza Mukama olw'abantu ab'Ekona ab'okukyata Motors n'abamu ku b'ekika kyange abalogo. Senga tebaali abo saalirabye Mukama. Era mbagamba ebigambo bino abantu b'Ekona abalogo balogeyo ne ku bantu abalala balogoke. Musumba Buyunga atera okikozesa n'agamba senga teyali mbeera eyo senga toli mu katebe ako. Amina. Basebo ne bannyabo nze Bakolinso ekisooka 2:9 egamba nti amaaso gange bye gatalabangako okutu kwange bye kutawulirangako n'ebyo ebitayingira mu mutima gwange Katonda bye yategekera abo abamwagala. Nze nali simanyi mbulusobola okutya nga mpeereza Katonda. Eno yunifoomu gye mulaba ndi muweereza wa wano. Sooka owulire. Awulire nga tumaliriza mwana wange. Nga mmaliriza. Bayibuli egamba Matayo 10:28 timujje gye ndi mwe mwenna abakooyi era abazitoowereddwa nange n'abawummuza. Bannange nze najja eri Mukama lw'abalogo b'Ekona era mbasabira omukisa ogujjudde kubanga bandoga kati ngenda kuweereza Katonda. Bakusindikira mu kuweereza Katonda. Ate oli smart. Ensigo gyendeese mwenna mubadde mundaba ku kyaki wano nga nze nyambala ebibukutu naye kati olwaleero nyambadde. Zogerenga za Yesu. Kankusigemu ekigambo omusumba waffe Buyungo yagamba mu Isaaya 6 olunyiri lwa 14 paka ku 16 n'abaana baabo abakujoganga balijja nga bakutaamirira n'abo bonna abakunyomanga balivunama ewali ebigere byo.
ne bakuyita kibuga kya Mukama Sayuuni eky'omutukuvu owa Isirayiri, kubanga walekebwa n'okyayibwa ne wataba muntu alika mu ggwe, ndikufuula okuba obulungi obungi obutaliggwaawo, n'okuyonko oliyonka amabeere g'abamawanga, era oliyonka amabeere g'abakabaka, era olimanya nga nze Mukama omulokozi wo ow'amaanyi owa Yakobo. Mukama abawe omukisa. Muweereza wa Mukama onyumye. Musumba Babula agambye nyumye, nange nze kennyini neeraba nyumye. Onyumye nnyo. Musumba Babula bambi kampiseewo kano, kampiseewo kano. Gambira abalogo ba wano, ndi mwana wa Katonda, tonsobola, tonsobola, tonsobola. Gambira abalogo ba wano, ndi mwana wa Katonda, tonsobola, tonsobola, tonsobola. Kyamagero kyo kiri wano, ekyamagero kyo kiri wano. Kale katukusabire tovanga mu bulokozi, teweemulugunyanga mu Katonda. Kambagambeyo akagambo ak'omukisa abaana ba Katonda. Matayo 5:48 egamba nti kale mmwe mubeerenga abatuukirivu nga kitammwe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu. Mukama abawe omukisa. Wana bosi gwani? Nze Kakule Vincent. Ani? Kakule Vincent.